worshiping God. In worshiping God there is no loss. You've never seen any man in the Bible worshiping God in vain. Yes, amen. I ever made a loss one day. But that loss was almost beating me up. I felt like dying. Praise the good Jesus. Because of the loss that I had made. I don't know how we also feel it. I think you also feel that pain when you feel like losing life. Yes, praise the good Jesus. Hallelujah. Amen. Naye olunaku olwaleero tuzze okwogera ku mawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu omutali loose omutakolera loose omutali kufiirizibwa omutali mazibwa Yesu asasula bassebo ne bannyabo wakati osobola okukolera omwana w'omuntu. You can work for someone. N'owunzika emyaka gyo bwe giba 10 nga gikusaze. And you end up losing in emyaka ng'etaano gyansalako. I ever made a loss in like 5 years. Nga nkola. When I was working. Naye nga bajja ne bakuwaayo card advance emitwalo 2. They could just come and give you an advance of 20,000. Ne mutambula n'ogera ne bakuwaayo card advance. You move for a while and they give you n'ogatta sente z'obanja omwaka guno. When you are to come n'ogatta mu balance obujja busigalira. Keep on adding the remaining balances. N'owunzika nga sente z'obanja tebasobola kuzikubwa amazima. And you end up not getting anything. Eyo nawunzika nze nsiibudde nga tebangobye nga nsiibudde sirina mulimu ne ngamba gantuule. I ended up living that job. Nengamba munda munze sisobola kubuzaabuza nti nkola te nga sikola. I said I cannot omuzadde ali akusuubira okuba ng'ogenda kumuwa kasukaali agenda kugubira simu omutereko buto nga naawe togulina. The parent is there expecting something from you. Ali ku mulimu okola ki? You are there at work. Ngezaako okubalaga losi kye ki. I'm trying to show you how I lost. Nempuuzika nga nzikiriza ne ngamba kati Mukama gino emyaka losi. I ended up accepting and saying that tutandike chapter loss. Let's begin. Kati tutandike sulekya. Now let's start. Mukama antudde. God has taken me. God, I'm seated down. I'm waiting for a new chapter. Yes, omulungi yebazibu. Praise the good Jesus. Mukama munange teyali mubi. God wasn't. Wakati mukutula nga mbivuddeko mponyeseza. Ndi waka ne mama ne taata kale kabagule sabuni okusinga okuba at home with mama and dad. At least they could buy sugar instead of me lying to them. Katonda natema akuba watali kubona aleeta. God paved the way where there wasn't way and kye yaleeta kyagezaako okunneerabisa emyaka giri gye nafiirwa. What he brought was trying to make me forget the other 5 years. Yadde nga kyali kale weewawo naye nga kisinga kiri. It wasn't so good but it was better than the other one. Mpulira ng'omutima gutandise okunaazibwako kale ku nnaku wanga weewawo. I felt my heart being wiped away from me. Wayobaddekowo nga weesunga ennyama gy'ofumba mu sepiki. Have you ever been there eager for the meat you are boiling? Ng'owulira kawooka kuba weesunga kugirya. When you are feeling that set and you're yearning to eat it. Yesu omulungi yebazibu. Tusinza Mukama temuli loss. There is no loss in worshiping God. Basebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen. Ebintu by'ensi birimu okufiirizibwa. Things of the world are always. Ebintu by'ensi birimu amaziga. There are a lot of tears in worldly things. Naye. But kyamukisa mulungi ffe abategeera Katonda. It's so fortunate that for us who understood God, tunywerera ku kigambo kye. We always get strengthened on His word. Tusinza Mukama. And we worship God. Kubanga tumanyi nti yekka y'atayuwa. Because we know that He's the one who can never disappoint. Genda otusomereko. Let's read. Somako Luka 5. Let's read Luke 5. Tugwale rugugamba mu Yesu temuli losi.
5 olusooka, Luke chapter 5 from verse 1. Awo lwatuuka ebibiina bwe byamunyigiriza ne bawulira ekigambo kya Katonda. Ye yali ng'ayimiridde ku nnyanja y'e Genesaleeti, n'alaba amaato 2 nga gali ku nnyanja, naye abavubi baali bagavuddemu nga bayoza emigonjo gyabwe. N'asaabalako eryato erimu eryali erya Simooni, n'amugamba okulisembezaayo katono okuva